Ekizimbe kino ekizimbibwa kampuni ya Sweater Constructions wewagudde Njega. Abakozi betusanzeewo babadde tebalina bikozesebwa bisookerwako ebisobola okutaasa obulamu singa wabaawo obuzibu. Abandi bakolera mu ngatto ezifaananako ziti ate abalala babeera mu bigere nga ku mitwe tekuli bikuufiira. Omukozi ategerekeseeko eryaddeewo awanuse ku mwaliiro ogwokutaano ng'atambulira ku kyuma kino ekiwanika omusenyu. Agezezaako okugyayo baketi erimu mixture naye bambi baketi nemusinza amaanyi n'ava waggulu n'agwa nayo evudde ku maanyo ga puli n'ava waggulu n'agwa nayo n'agwa ku muuna abadde wansi. Ababaddewo ng'akabenje kano kagwawo balumiriza nti okugwa kwa Deo kwandibaamu akagenderere ng'ak'omukadde akogga. Naye omukisa gwayambiddwa agudde ku munne emimwa gyonna ne gyabika emikono ne gimenyeka amagulu ne gamenyeka. Asikaale okubeera ku geeti ne batira omuntu waggulu wali ne bamuleeta mu lubbala ne batuuka kumuteeka wansi n'atafaayo mpaka batakawe ababoda ne bava nti basa omuntu asikaale ng'araba ye abadde akola ki. Poliisi ereese abakugu baayo okwetegereza ekivuddeko obuzibu. Abantu balina nankani protective gears eza safety, so avunanyizibwako yena tujja mukyajinga n'omulimo n'omusango gwa criminal negligence. Omusajja ono akola obwaffundi ku kizimbe kino ebigambo bimukalidde ku matama nga poliisi embuuza 4 I don't know what happened. Abalumiziddwa bagendedde mu mbeera mbi ddala era nga yeddeewo wetwogerera ali mu intensive care unit. Poliisi abakozi bonna beesanze mu kifo kino ebayodde. Ebizimbe bingi ebizimbibwa okwetooloola eggwanga ng'abakozi embeera mwe bakolera mbi wabula nga bali olwa nnaakola ntya. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi.